Twebaza Mukama abooluganda abaagalwa mwabawuliriza ekigambo kya Katonda kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere nammwe. Tulina essanyu olw'okuba Katonda atuwadde omukisa ogw'okuyiga ekigambo kye mu ngeri ennungi nga bulijjo, naye wadde twogera nti nga bulijjo guba mukisa Mukama gw'aba atuwadde okuwulira ekigambo kye, naddala okuba nti buli lunaku lwe tuweebwa guba mukisa kuffe, kubanga buli lunaku waliwo abagenda ne bafa oba ne bafuna ebizibu ebitali bimu. N'olwekyo Mukama atuwadde omukisa guno, erinnya lye liweebwa ekitiibwa. Tugenda kuyiga era tujja genda mu maaso nga tuyiga ebyokuyiga ebirina omulamu ogugamba nti omwonoonyi afuuka atya omutuukirivu. Naye omulamu omugazi guno ogutulaga engeri Katonda gy'afuula omwonoonyi okuba omutuukirivu tujja kukirabira mu kifaananyi ky'ekifo ekitukuvu. Si bangi abamanya kino era abamu bakiwakanya mu lwatu nga bagamba nti omuntu tayinza kubeera ku nsi kuno nga mutuukirivu era nga talina kibi. Sibagamba kino nti mutandike mwekebere mulwane n'ebibi byammwe okutuusa lwe binaabagwako kubanga temukiyinza, naye Katonda agenda kututwala mu nteekateeka ye ey'engeri gy'akikolamu okujja omwonoonyi eyo gye yayonoonekera. Eyo Sitaani gye yamutwala bw'atyo Katonda n'agenda ng'amuyimusa ng'omwana bw'azaalibwa, n'akula omutendera ku mutendera n'atuuka okuba omusajja omukulu. Mwenna bamujjukira mu buto bwammwe ogamba nti omuntu atonderwa mu lubuto lw'omukazi. Omuntu n'azaalibwa n'afuuka omwana omuwere, Katonda n'amuwa obuyinza obumufuula omusajja oba omukazi ayinza abantu abakulu bye bayinza. Ekintu ekyo kiba kyamagero. Ekigambo kya Katonda kiraga nti Katonda okujja omwonoonyi mu bibi bye n'addamu n'amutondamu ekifaananyi kya Katonda kuba kuzaalibwa mulundi gwa kubiri. Ekitegeeza nti omuntu azaalibwa ng'omwana omuwere bw'azaalibwa. Ye Pawulo yabiwandiikako era n'emmere abo abaakazaalibwa gye balya n'agiyita amata ag'omwoyo. N'olwekyo omuntu azaalibwa mu mwoyo n'aba omwana n'ayita mu mitendera gyonna n'atuuka ku kigera ky'okuba omuntu omukulu okutuuka ku kigera ky'omusajja oba omukazi mu Kristo Yesu. N'olwekyo okuwakanya nti Katonda tayinza kukyusa mwonoonyi okuba omutuukirivu kye kimu ng'okuwakanya nti ne mu bulamu buno omuntu tayinza kuzaalibwa n'aba omuwere era n'akula okutuusa lwaba omusajja oba omukazi omukulu. Oba ekigambo kya Katonda kigamba nti wabawo okuzaalibwa omulundi ogwokubiri nga Yesu bwe yayigiriza Nikodemo amazima gano bannabbi n'abatume abalala nabo ge baayigiriza, wadde nga bo tebaakozesa njogera eno, naye ge mazima ge baayigirizanga wadde nnabbi oba abatume bwe bati bwe baayigirizanga. Oba kigambibwa nti omuntu azaalibwa omulundi ogwokubiri olw'enjiri, kitegeeza nti alina n'okkula. Ate era waliwo okkula ojja olabe omwana azaalibwa nga yeeyisa ng'omwana, oba kwefukira, okukaaba mu ngeri etya, okukaaba olw'obutamanya kwogera, olw'obutalaba. Mukimanyi n'abantu abakulu bagamba nti omwana bw'aba yakazaalibwa abatalaba, n'ekyo ekyo kituuka ne kiggwaawo, n'ayiga okwogera, n'ayiga okwavula, okuyimirira ku bintu, n'okusimbula n'atambula. Kitegeeza nti Katonda ayisa omuntu mu mitendera egyo ne mu by'omwoyo, bw'atyo bw'akola omuntu n'afuuka omuntu atuukiridde, nga takyeddugaza ng'omwana omuto, ng'amanyi okwogera, ng'awulira era omuwuliza ayinza n'okuweebwa obuvunaanyizibwa era ayinza okubaako kyatuukako ng'omukristaayo ayimiriddewo ku lwa Katonda. N'olwekyo abakristaayo bwe bagamba nti teri muntu ayinza kuba mu nsi muno nga mutuukirivu, kyokka nga Bayibuli ewa ebyokulabirako ku bantu abaabeera ku nsi nga batuukirivu mu maaso ga Katonda. Abamu Katonda n'atuuka n'okubatwala mu ggulu nga tebakyusiddwa mu ngeri ndala, n'abatwala nga bwe bali nga tabatutte mu kifo kye bagenda kuyigiramu nga bwe baneeyisa nga batuuseeyo. Awakanya kino aba awakanya njiri ey'obulokozi n'enteekateeka y'obulokozi yonna nga bw'eri. Y'ensonga lwaki tulina okwegendereza. Sagala bagamba nti mwetunuleko, kubanga ekireetera abantu okuwakanya kino bwe kyogerwa nti omwonoonyi ayinza okufuuka omutuukirivu, oli agezaako mu kufuba kwe kwonna n'amaanyi ge gonna ng'anoonya engeri gy'anaava mu kuba omwonoonyi n'afuuka omutuukirivu, kyokka olw'obunafu bwe bwakinoonya ne kimulema, abuzaabuzibwa. Jjukira amaanyi ago tegali mu muntu. Danieli, Yusufu, Enoka nga bwe baali, Katonda okubasanyukira, oba abavubuka bali Sadulaka, Mesaki ne Abedunego, Katonda okulangira nti batuukirivu, si butuukirivu bwe baanoonya mu kufuba kwabwe, era
bakunoonya mu Kristo Yesu bakwaniriza ne bakufuula okwabwe era ekkubo Enoka Eliya ne Danieli mwe bayita okutwalibwa mu ggulu Mukama mwayagala otuyisa naffe atukole bw'atyo. Okuwakanya ekyo kuba kuwakanya Katonda butakkiriza kigambo kya Katonda bwa butakkiriza ekyo Katonda kye yasuubiza okukola mu ffe. Era Abayisirayiri obutakkiriza kye kyali ekizibu kyabwe, tebakkiriza nti Katonda yabajja mu mikono gya Falaawo eyali ow'amaanyi tyayinza okubawa ensi eya Kanani omwali amawanga agatalina maanyi okwenkana Falaawo. Ne kibaviiramu okufiira mu ddungu olw'obutakkiriza nti Katonda yakola biri na bino ayinza obbikola. N'olwekyo twekuuma obutakkiriza tuleme kubanga bwe baali. Tugenda kulabira wamu engeri Katonda gy'afuula omwonoonyi okuba omutuukirivu nga tweyambisa olugendo oluli mu kifo ekitukuvu, ekkubo ly'ekifo ekitukuvu. Olw'okuba ekifo ekitukuvu kyakuyiga kigazi nnyo era mulamwa mugazi nnyo, tulibiraba mu by'okuyiga ebiddiriŋŋana era leero tugenda kulabira wamu ekitundu ekigamba nti ekifo ekitukuvu kye ki. Ensonga lwaki tulina okutandikira ku kino era kirungi okuba n'entandikwa n'ebirala ne bigenda nga binnyonnyoka bulungi era tuzze tusisinkana okusoomoozebwa bwe twogera ku nsonga y'ekifo ekitukuvu kubanga bangi tebamanyi kifo ekitukuvu kye kitegeeza. Abo gye bali ddala nga tebamanyi nga bwe biri mu Bayibuli oba ne bwe babimanya nga babiwulira buwulizi ku bayigiriza baabwe, ababuulizi n'abakulembeze baabwe mu by'eddiini, kyokka nga gwandibadde mukisa nabo okuyiga eby'ekifo ekitukuvu. Oludda olulala olutuleetera okutandikira ku mulamwa guno ogugamba nti ekifo ekitukuvu kye ki, twagala okulaba ekifo ekitukuvu kye kyali n'engeri yaakyo era n'ekigendererwa Katonda gye yali alina okutondawo ekifo ekitukuvu ku nsi era n'okubeerawo kw'ekifo ekitukuvu eky'omu ggulu kubanga ekifo ekitukuvu kiri mu ggulu. Mu Bebbulaniya wagamba nti ekifo eky'omu ggulu ekyo tekyakolebwa muntu naye kyakolebwa Mukama Katonda yennyini. N'olwekyo tugenda kulabira wamu ekifo ekitukuvu kye ki. Ekyawandiikibwa kye tugenda okutandikirako kiri mu Kuva 25 wadde ebyakolebwa ng'edda ng'essuula eno tennawandiikibwa byali bingi nga bifaanana n'ebyekifo ekitukuvu nga n'ebiri mu ssuula eno tebinnabaawo, naye mu ssuula eno eya 25 mu Kuva walaga enteekateeka ya Katonda etegeerekeka ey'okuzimba eweema oba ng'amba ekifo ekitukuvu n'ebintu byakyo byonna nga bwe tugenda okubiraba era n'ayogera n'emirimu eginaakolerwangamu n'abo abanaagikola n'amateeka agaluŋŋamya buli kintu ekinaakolerwangamu. Yensonga lwaki mu nteekateeka ya Katonda ey'okuzimba ekifo ekitukuvu okusookera ddala kyayitibwa eweema ey'okusisinkana eyajja n'efuuka yeekaalu eyazimbibwa Sulemaani era yali ekyali kifo ekitukuvu. Kino oluvannyuma kyamenyebwa Abayisirayiri ne baddamu ne bakizimba mu myaka 46 nga bavudde mu bunyaga era eyo ye yeekaalu Yesu gye yasangawo. Yali nteekateeka ya Katonda ekifo ekitukuvu kibeerengawo. Essuula eno eyogera ku by'okuzimba eweema ey'okusisinkana nga bwe baali mu ddungu kubanga Abayisirayiri baabanga batambula ekifo kino nga kirina okusengulwanga bulijjo. Kyakolebwa mu ttundubaale z'oyinza okuzinga n'ebirimu n'osenguka nabyo kubanga bava mu nsi y'e Misiri nga balina okuyita mu ddungu. Yensonga lwaki baakikola nga kirina okubanguyira okusengukanga nakyo okutuusa nga batuuse mu nsi y'e Kanani. Naye bwe baali bamaze okutuuka mu nsi yaabwe, Dawudi yalowooza okuzimbira Katonda ekifo era Sulemaani mutabani we n'akikola. Weema eyo gye baasengukanga nayo oluvannyuma ye yafuuka yeekaalu eyamanyika ng'eya Sulemaani, naye teyali ya Sulemaani, waali watukuvu wa Katonda ku nsi kuno, ekifaananyi kyekyo eky'omu ggulu. Oluvannyuma lw'okumenyebwa Abayisirayiri baakizimba mu myaka 46 era baakigambako ne Yesu mu Yokaana. Oluvannyuma mujjukira kyamenyebwa mu Gwensanvu AD, naye ekigendwa kya Katonda kyali kiri nti mu nsi wabeerengawo ekifo ekyokusisinkana ekifo ekitukuvu. Tugenda kulaba ekifo ekitukuvu kyali kitegeeza ki era tulabe n'ekigendwa kya Katonda okubeerawo kw'ekifo kino.
Mukuva essula 25 wogera ku kuzimba yeekaalu Katonda gye yalagira. Olunyiri lw'omunaana lw'omwera lugamba nti era bankolera awatukuvu ndyoke ntule wakati waabwe nga byonna bye nkulaga, engeri ey'eweema n'engeri ey'ebintu byonna bwe mutyo mwe mulikola. Ebisooka sibisomye naye kino kitegeeza nti Katonda yayita Musa mu ssula ya 24 ku lunyiri lw'12 mujja kukiraba. Mukama yayita Musa alinnya olusozi Sinaayi, n'olwekyo ebigambo bino yabigamba Musa nga bali ku lusozi Sinaayi, n'amugamba nti mu Bayisirayiri waakuteekebwawo eweema entukuvu nga mulimu n'ebintu byayo byonna Katonda bye yamugamba. Naye Mukama n'agamba Musa nti weema eyo gye bagenda okuzimba kifaananyi kyekyo eky'ey'omu ggulu, kwegamba baali bagenda kuddira ekifaananyi kya weema ey'omu ggulu bagizimbe ku nsi ng'ekiikirira ey'omu ggulu nga bw'eri. Okutegeera nti ekifo kino eky'oku nsi kyali kifaananyi eky'eby'omu ggulu n'ebintu byamu byali bikiikirira ebintu ebya weema ey'omu ggulu, era n'ebyakolebwanga mu byonna byali bitegeeza ebikolebwa mu kifo ekitukuvu eky'omu ggulu. Ngenda basomera ennyiriri 2 ezinaatukakasa nti bwe kityo bwe kyali era bwe kityo bwe kisaanira. Bwe tutyo tujja kulaba tulyoke tukebere engeri ekifo ekitukuvu gye kyalimu. Ebintu byamu bye bituwa ekifaananyi ekijjuvu ekiraga weema kye yali etegeeza, n'ekifo ekitukuvu eky'omu ggulu kye kyali kitegeeza. Kubanga waliwo akabi okuyiga nti ebyekifo ekitukuvu ne bakomaawo nti Abayisirayiri bazimba yeekaalu, nti ekyoto ekinaabirwamu, emmeeza gy'emigaati, ne bakomaawo kyokka naye ne beerabira nti mu nteekateeka ya Katonda nga bwe tugenda okulaba kwali kubikulira ensi omulimu ogukolebwa mu ggulu ku lw'omwonoonyi. Newankubadde abantu tebakimanyi, Katonda yatabaganya eggulu n'ensi bw'atyo n'aba nga tayinza kutukisa mulimu ogukolebwa olw'obulokozi bwaffe mu ggulu. Naye Katonda n'agutegeeza abantu be abayiga ebyawandiikibwa ne bamanya nti biki ebiri mu ggulu ebikwata ku bulokozi bwaffe ng'olulyo lw'omuntu, era tusaanidde kweyisa tutya olw'omulimu ogwo. Mbakoowola okuyiga ebyokuyiga bino kubanga bijja kubeewuunyisa okumanya nti ebibeera mu ggulu Katonda abitutegeeza nga tuli wano ku nsi ne tutabiwulira ng'amawulire agatatukwatako. Naye olw'okuba abantu ebyawandiikibwa mu kigambo kya Katonda tebabiwa budde eggulu bye lyogerwa, babiwulira ng'ekintu ekiri eyo ekitabakwatako. Eggulu bwe lyogerwa abantu bawulira nga kintu ekitabakwatako, oba nti baliwulira nga eyo Yesu lye yayogera nti alijja abatwaleyo, Katonda ng'aleese ensi empya nti balibeera eyo. Naye si bwe kiri. Katonda mu nteekateeka yayagala atuule wakati mu bantu be, nabo bamanye era bakolere wamu naye mu nteekateeka z'omulimu gwe. Kambawo ekyokulabirako Yesu yennyini kye yatuwa. Yesu ng'akyali ku nsi mu Matayo essula y'omukaaga, abayigirizwa be baamusaba abayigiriza okusaba. Bwe yali abayigiriza okusaba, waliwo we yabagamba nti basaanidde okusabanga nti Kitaffe by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Ebyo bitegeeza ki? Abantu bonna abagamba nti baweereza ba Katonda era nti bakolera wamu ne Katonda balina okumanya eggulu likola litya, bwe batyo nabo bakole bwe batyo ku nsi. Okusinziira ku bigambo bya Yesu mu ssaala eno, enteekateeka ya Katonda kwe kuba nti byayagala okukolebwa mu ggulu bwe birina okuba ne ku nsi ku baweereza ba Katonda era abamukkiriza. Katulabe ennyiriri 2 zino ze nabagambye. Olunyiri olusooka tutulaga nti weema eyazimbibwa kyali kifaananyi kyeyo eri mu ggulu entuufu, nga bwe twalabye Musa ng'agambibwa Katonda okuzimba weema mu Kuva essula 25 olw'omunaana n'olw'omwenda, nga amugamba nti bankolera watukuvu nga byonna bye nkulaga bwe mutyo bwe mulikola. Biki Mukama bye yamulaga? Bw'osoma mu kyamateeka essula 26:15, ekyamateeka 26:15 wagamba nti tunula ng'oyima mu kifo kye ekitukuvu mw'otuula mu ggulu. Kwegamba eggulu kye kifo ekitukuvu ekituufu Katonda mw'atuula.
tunula ng'oyima mu ggulu. Abaisirairi baali basaba nga baagala Mukama abawa omukisa nti tunula ng'oyima mu kifo kye ekitukuvu mu ggulu, owa omukisa abantu bo Isirayiri n'ettaka ly'otuwadde nga bwe walayirira bajjajja baffe, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Olaba nti n'Abayisirayiri baali bakimanyi nti ekifo ekitukuvu si weema eyo gye baazimba oba yeekaalu gye baazimba oluvannyuma. Baali bakimanyi nti ekifo ekitukuvu Katonda mwatuula eky'amazima kiri mu ggulu. N'olwekyo weema gye baazimba mu ddungu kyali kifaananyi ekyeyo entuufu eri mu ggulu. Nga bwe twalabye ekifo kino kyali kyakuzimbibwanga n'ebintu byakyo byonna bifaanana n'eby'omu ggulu, era nga n'ebikolebwamu byonna bifaanana n'ebyo ebikolebwa mu kifo ekitukuvu eky'omu ggulu. Ngenda kubisoma mu Bayibuli era mugenda biwulira mu Bayibuli nga bwe biri, kubanga mu Bayibuli bitegeerekeka bulungi. Mu kitabo ky'Abaebbulaniya essula ya 8, katutandikire ku lunyiri olusooka tujja kutegeera ebyogerwa nti bisonga ku mulimu Kristo gwakolera mu kifo ekitukuvu eky'omu ggulu, nga batulaga nti obuweereza buno bwageraageranyizibwa obuweereza bakabona ab'oku nsi batabani ba Alooni bwe baakolanga. Abaebbulaniya essula 8 okutandikira ku lunyiri olusooka okutuuka ku lwokutaano watutegeeza obwakabona bwa Kristo mu ndagaano empya nti kale mu bigambo bye twogedde kino kye kikolo tulina kabona asinga obukulu afaanana bw'ati eyatuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ey'obukulu obw'omu ggulu, omuweereza w'ebintu era ow'eweema ey'amazima Mukama gye yasimba so si muntu. Na wano babyogeddeko nga balaga nti Yesu kabona waffe asinga obukulu aweereza mu kifo ekitukuvu eky'amazima Mukama kye yazimba. Katonda tugenda kumulaba nga alagira okuzimba yeekaalu. Essuula 4 kuva Mukama ng'agamba Musa nti olwo byonna bimaze okukeberwa oba bikoleddwa nga Mukama bw'ayagala nga bwe yabiraga Musa ku Sinaayi. Mukama n'agamba Musa nti ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye olisimba ennyumba ey'eweema ey'okusisinkaniramu, era oligiteekamu essanduuko ey'obujulirwa, era olitimba ejjigi ku ssanduuko, era oliyingiza emmeeza n'oteekateeka ebintu ebigiriko, n'oyingiza ekikondo n'okoleeza ettabaaza zaakyo. Era oliteeka ekyoto ekya zaabu eky'okwoterezangako obubaane mu maaso g'essanduuko ey'obujulirwa, n'oteekawo akatimba ak'oluggi olw'eweema. Era oliteeka ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo mu maaso g'omulyango ogw'eweema n'okusisinkaniramu. Era oliteeka ekinaabirwamu wakati w'eweema ey'okusisinkaniramu n'ekyoto n'okifukamu amazzi. Era olisimba oluggya okwetooloola n'otimba akatimba ak'oluggi olw'oluggya. Katulabe ekifaananyi ekitegeerekeka ky'ekifo ekitukuvu. Mu bufunze ekigambo kya Katonda kitugambye nti mu kifo ekitukuvu wadde basooka kuteekamu ssanduuko ey'obujulirwa ne batimba ejjigi eryawula awatukuvu n'awatukuvu ennyo, ne bateekawo emmeeza n'ebintu ebigiriko n'ekikondo ky'ettabaaza n'ebirala. Naye katutandikire emabega tulabe ekifo ekitukuvu bwe kyali, kubanga Abisirayiri bwe bajjanga ku kifo ekitukuvu bajjanga bakitunuulira mu maaso gaabwe nga bwe kiri. Kubanga Omusirayiri eyaleetanga ssaddaaka ku kifo ekitukuvu yatandikiranga ku mulyango eyo gw'ekifo ekitukuvu. Kwegamba ekifo kino kyali kyetooloddwa oluggya lutwalabye olw'entimba ezitimbiddwa nga Mukama bwe yalagira Musa ebirina okukola olugo luno olw'ekifo ekitukuvu. Olugo lw'ekifo ekitukuvu luno lwali lulina omulyango gwalwo. Olugo olwetooloola ekifo kino lwali lulina omulyango gwalwo, nga bwe twasomye omuntu nga yakayingira mu mulyango guno, ekintu ekisooka kye yaggukirangako kye kyoto eky'ebiweebwayo. Kyo tekyabeeranga mu weema, kyabeeranga mu luggya. Ekyoto kyabeeranga mu luggya. Bw'awavanga awo ku kyoto, wakati w'ekyoto n'omulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu waaliwo ekinaabirwamu. Kigambo kya Mukama kyatugambye nti muno mwabangamu amazzi bakabona ge baanaabanga engalo n'ebigere nga tebannayingira mu weema ey'okusisinkaniramu oba nga bagenda kuweereza ku kyoto ky'ebiweebwayo. Bwe wasukkanga ku kinaabirwamu wayingiranga mu mulyango ogw'eweema yennyini n'oggukira mu kifo ekiyitibwa awatukuvu. Mu kifo ekitukuvu
wano ku ludda olumu mwalimu ekikondo ky'ettaala, ku ludda olulala nga waliwo emmeeza ey'emigaati nga bwe byayogeddwa mu kigambo kya Katonda. Naye kimu kyabeeranga ku ddyo, ekirala ku kkono, nga tonayingira mu watukuvu wa watukuvu kumpi awo ku jjigi eryawula watukuvu n'awatukuvu ennyo waabangawo ekyoto eky'okwoterezangako obubaani, kabona nga akikola buli lunaku. Oluvannyuma nga wakava ku kyoto awo eky'obubaane, wayingiranga mu kifo kya watukuvu wa watukuvu omwali sanduuku y'obujulirwa oba sanduuku eyalimu amateeka ga Katonda eyayitibwanga essanduuku ey'endagaano oba sanduuku ey'obujulirwa. Munda mu sanduuku nga mulimu ebipande 2 ebyawandiikibwako amateeka ga Katonda 10, era n'omuggo gwa Alooni ogwaloka tulibiraba byonna mu bulambulukufu, era nga mulimu ekiri ekyabeerangamu emmaanu ejjukiza Mukama gye yawa Abaisirairi nga bali mu ddungu. Bwe kityo ekifo ekitukuvu bwe kyali. Era n'abatume baali tebayinza kubuulira njiri nga tebatandikidde mu kifo kitukuvu. Y'ensonga lwaki Pawulo bwe yali awandiikira Abaebbulaniya yafaayo ku kikula ky'ekifo kino nga bw'abannyonnyola okulowooza ku kifo ekitukuvu eky'omu ggulu ne Kristo kabona asinga obukulu w'aweerereza mu kifo eky'omu ggulu ku lwaffe. Abaebbulaniya essuula 9 okutandikira ku nnyolusoka wagamba nti era n'endagaano ey'olubereberye yalina empisa ezaalagirwa ez'okusinzanga Katonda n'ekifo ekitukuvu eky'oku nsi, kubanga eweema eyakolwa ey'olubereberye yalimu ekikondo eky'ettabaaza n'emmeeza n'emigaati egy'okulaga wayitibwa watukuvu, era ennyuma w'ejjigi eryokubiri waaliyo eweema eyitibwa entukuvu ennyo, yalimu ekyotereza ekya zaabu n'essanduuko ey'endagaano eyabikkibwako zaabu enjuyi zonna, yalimu ekibya ekya zaabu omwali emmaanu, omuggo ogwa Alooni ogwaloka n'ebipande eby'endagaano, ne kungulu ku yo kerubi ab'ekitiibwa nga basiikiriza entebe ey'okusaasira ne tutayinza kwogerako kaakano kinnakimu. Bw'atyo Pawulo bw'ayogera, mulaba nti gaali mazima agamanyiddwa abatume, era engeri y'ekifo ekitukuvu bakabona n'engeri gye baakolangamu. Tugenda kubiraba kinnakimu ku bigambo ebitegeerekeka nga tweyambisa engeri y'ekifo kino ekitukuvu. Tulabe ekifo ekitukuvu kyali kitegeeza ki. Buli omu alyoka afuna amakulu g'ekifaananyi ky'ekifo ekitukuvu ne kye kyali kitegeeza, tulyoke tumalirize nga tutegedde ekigendwa kya Katonda mu kuteekawo ekifo ekitukuvu bwe kyali. Katusome ebigambo ebiri mu kitabo Patriarchs and Prophets. Ebigambo bino tujja bisoma nga tutandikira ku peegi 348. Ekitabo kyonna ky'olina oyinza okufuna ebigambo bino ku ssuula eya 3 egamba nti ekifo ekitukuvu n'ebyakolerwangamu. Bw'otuuka ku ssuula eyo eya 3 ekitabo ekyo oyinza okubifuna ng'osomye ku peegi 348, kitabo eky'oluzungu. Eyo weema yali yazimbibwa mu kifo ekyesudde ekyayitibwanga mu luggya. Yali yeetooloddwa olugo olw'entimbe nga ŋŋumu eza langi emyufu nga zisibiddwa ku mpagi eŋŋumu ez'ebyuma. Omulyango oguyingira mu luggya gwali gutunula buvanjuba obw'ekifo kino. Ndowooza ebigambo bino bye tusomye wano bigenda kutuwa ekifaananyi ekijjuvu eky'ekifo ekitukuvu nga bwe kyali, era batugambye nti omulyango oguyingira mu luggya mu kifo ekitukuvu bwe twalabye nti lwali lwa ngoye, era omulyango nga gutunula buvanjuba. Gwaggalibwanga entimbe ez'omuwendo omungi era nga nnungi, naye nga zaawukanako n'ez'ekifo ekitukuvu kyennyini. Obuwanvu bw'entimbe z'oluggya zaali 1/2 ku buwanvu bw'ezo ez'ekifo ekitukuvu. Abantu baali bayinza okulaba ekifo ekitukuvu mu ngeri ennyangu awatali kubasiikiriza. Katugambe oba eweema yali ekifo ekyokusisinkanyamu yali mita 4, olugo lwali mita 2. Kyakulabirako, naye tugenda kubiraba nga bwe byali. Batugambye nti obuwanvu bw'entimbe z'oluggya zaali 1/2 ku buwanvu obw'ekifo ekitukuvu.
abantu bali basobola okulaba ekifo ekitukuvu mu ngeri ennyangu awatali kubasiikiriza. Na bino byali biyina kye bitegeeza era tujja kubiraba mu ngeri ey'enjawulo mu by'okuyiga ebinaddako. Naye manya kino nti obulokozi bw'olyo lw'omuntu bwateekebwa awantu ensi yonna weeyinza okubulaba, bw'atyo omuntu anaazikirira tekijja kuva ku lwa butabitegeera oba obutatuuka obulokozi we bwateekebwa. Tekisoboka. Mu lujja kumpi n'omulyango waliwo ekyoto ky'ebiweebwayo ekyakolebwa mu kikomo. Awo ku kyoto saddaaka zonna ezaweebwangayo eri Mukama we zaayokebwanga omuliro, era ku mayembe g'ekyoto nga kwe bamansira omusaayi ogw'okutangirira. Wakati w'ekyoto n'omulyango ogw'eweema waliwo ekinaabirwamu ekyakolebwa mu ndabirwamu ezaweebwayo abakazi Abayisirayiri ng'ebirabo. Awo ku kinaabirwamu bakabona we baanaabiranga engalo n'ebigere nga bagenda okuyingira mu watukuvu ne mu watukuvu ennyo oba okusemberera ekyoto okuwaayo saddaaka eyokebwa. Twasomye mu Bayibuli nti ekinaabirwamu kyabeerangamu amazzi bakabona ge baanaabanga engalo n'ebigere nga bagenda okuweereza mu kifo ekitukuvu. Mu kisenge ekisooka oba watukuvu waliwo emmeeza ey'emigaati egy'okulaga, ekikondo eky'ettabaaza n'ekyoto eky'okwokerangako obubaane. Emmeeza ey'emigaati egy'okulaga yali mu mambuka nga eyoyoteddwa ne zaabu ennungi. Buli sabbiiti bakabona baateekangako emigaati 12 nga giri ku misitaale 2 era nga bamansirako obuwoowo ku migaati egyo. Olw'okuba emigaati gino gyaggyibwangawo nga mitukuvu gyaliibwanga bakabona. Mu Maserengeta waliwo ekikondo eky'ettabaaza nga kirina amatabi 7 era n'ettabaaza zaakyo 7. Mujja bisoma mu Kuva 25 kyali kikondo nga kirina amatabi 7 oba amataala 7 nga ku ludda lumu kuliko amatabi 3 n'amalala 3 ku ludda olulala, n'eryomusanvu nga liri wakati, amatabi 3 ku ludda lumu, amalala 3 ku ludda olulala, n'ettabi eddala wakati ne gaba amatabi oba amatabaaza 7. Gali 7. Mu Maserengeta waliwo ekikondo ky'ettabaaza n'ettabaaza zaakyo 7. Amatabi gaakyo gaali gayoyoteddwa ebimuli ebyakolebwa mu bukugu era kyonna nga zaabu ennungi. Eweema ey'okusisinkaniramu teyalina madirisa, n'olwekyo ettabaaza tezaazikiranga naye zaamulisanga emisana n'ekiro. Ng'ogenda okutuuka ku jjigi eyawula awatukuvu n'awatukuvu ennyo, ekitiibwa kya Katonda we kyabeeranga waliwo ekyoto ky'obubaane ekya zaabu. Ku kyoto nga kabona kwayokera obubaane ku makya era n'akawungeezi, amayembe gaakyo nga gasiigibwako omusaayi gwa saddaaka eyaweebwangayo olw'ebibi era n'okumansirako omusaayi ku lunaku olw'okutangirira. Omuliro gw'oku kyoto Katonda yennyini eyagukumanga. Emisana n'ekiro obubaane obutukuvu bwasaasaanyanga akawoowo okwetooloola mu bisenge ebyo era n'ewabweru w'eweema ey'okusisinkaniramu. Mu kifo ekitukuvu we tutuuse waliwo watyo era n'ebyakolerwangayo. Bwe wayitanga ku jjigi eyayawulanga watukuvu n'awatukuvu ennyo, watuukanga mu kifo ekyayitibwanga watukuvu wa watukuvu. Eyo omulimu ogw'okutangirira ogwageraageranyanga okutabaganya abantu ne Katonda gye gwakolebwanga. Mu kisenge ekyo mwalimu essanduuku eyakolebwa mu mbaawo z'omuti oguyitibwa siito oba akasiya nga yasiigibwako ezaabu munda ne kungulu era ng'erina engulu eya zaabu waggulu. Yakolebwa okuterekebwangamu ebipande by'amayinja Katonda ge yawandiika. Era n'olwekyo lwaki yayitibwanga ssanduuku y'amateeka ga Katonda, kubanga amateeka 10 ge gaali omusingi gw'endagaano wakati w'Abayisirayiri ne Katonda. Ekisaanikira ky'essanduuku kyayitibwanga entebe ey'okusaasira. Yakolebwa nga kibumbe kimu ekya zaabu ennungi era ng'ekiroba kerubi era ng'eriko bakerubi abaakolebwa mu zaabu, buli omu ng'ali ku luuyi lumu. Ekiwawaatiro kya kerubi ekimu nga kibikka essanduuku ate ekirala nga kibikka omubiri gwe. Oyinza n'obisoma mu Ezekyeri essuula 11 ng'akabonero k'okutya n'okwetoowaza.
nga bakerubi bwe baali batunuuligana mu bwetoowaze nga batunula ku ssanduuko kyali kiraga nti abatula mu ggulu bassaamu ekitiibwa amateeka ga Katonda era nti bafaayo ku nteekateeka y'obulokozi. Okiraba nti kyali kifaananyi ky'ebyo ebibeera mu ggulu. Waggulu ku ntebe ey'okutangira waaliwo sekina eraga nti Katonda waali. Era Katonda yategeezanga byayagala wakati w'abakerubi. Olumu kabona asinga obukulu yaweebwanga obubaka obuva eri Katonda okuyita mu ddoboozi eryawulirwanga mu kire. Oluusi ekitangala ne kijja ku kerubi ali ku mukono ogwa ddyo nga kitegeeza nti Katonda akkiriza, oba ekizikiza oba ekire ne kijja ku kerubi ali ku kkono nga kitegeeza nti Katonda takkiriza oba nti agaanye. Wano batulaga ekifaananyi ekirungi ekitulaga ekifo ekitukuvu nga bwe kyali era n'ebintu byamu byonna okuyamba omuntu awuliriza ekyokuyiga kino okumanya ekifo ekitukuvu kye ki era kyali mu ngeri ki era biki ebyakolebwangamu. Mu kifaananyi kino n'ebigambo bino bye tusomye nga mmaliriza okusoma ebigambo bino njagala mbasomere akatundu kano akali ku peegi 345. Amateeka ga Katonda agali mu ssanduuku ge gaali omusingi gw'obutuukirivu era n'omusango. Amateeka ago gaasaliranga omusango ogw'okufa omumenyi waago, naye waggulu w'amateeka waaliwo entebe ey'ekisa. Erinnya lya Mukama liweebwa ekitiibwa. Awo ku ntebe we waalabikiranga ekitiibwa kya Katonda olw'omulimu gw'okutangirira. Omwonoonyi yeenenya yasonyiyibwanga, bwe kityo bwe kiri ku mulimu gwa Kristo olw'okutununula ogwali gugerageranyizibwa. Bwe gutyo mu kifo ekitukuvu okusaasira n'amazima birabaganye n'obutuukirivu n'emirembe binyegeraganye. Zabbuli 85 10 erinnya lya Mukama liweebwa ekitiibwa. Byebyo ebyali mu kifo ekitukuvu era bwe bityo bwe byali. Kaŋŋambe nti kiki ekyaleetera Katonda okukola kino? Kigendererwa ki Katonda okukola kino eky'ekifo ekitukuvu? Tuleme kubiyiga nga byafaayo byokka oba n'ebirala bitaatugase ebitalina na kigendererwa. Kyali kigendererwa ki ku ffe era ne ku Bisirayiri ab'edda? Okuva edda n'edda Katonda okubeera mu muntu ye yali enteekateeka ye. Okuva edda enteekateeka ya Katonda kwe kubeera wamu n'abantu. Ngenda bisoma mu Bayibuli. Katole mu Kubikulirwa essula 21 awatugamba eby'eggulu erijja n'ensi empya. Katulabe enteekateeka ya Katonda bwe wagamba. Katonda agamba nti nempulira eddoboozi eddene eriva ku ntebe nga lyogera nti laba eweema ya Katonda awamu n'abantu era anaatuulanga wamu nabo, nabo banaabeeranga bantu be, naye Katonda yennyini anaabeeranga Katonda waabwe. Naye alisangula buli zziga mu maaso gaabwe era okufa tekulibaawo nate, so tewabengawo nate ennaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa eby'olubereberye biweddewo. Okuzimbibwa kw'ekifo ekitukuvu kwali mu nteekateeka ya Katonda okuva edda n'edda, naye ekyo kubiri nakyo kikulu. Omulamu omukulu mu kuteekawo ekifo ekitukuvu gwali gwa kumalawo kibi mu muntu n'ebyava mu kibi kyonna. Katonda n'ayagala abeere wamu mu muntu era akolere wamu n'omuntu, kubanga omuntu yenna atalina bwakabaka bwa Katonda mu ye, Katonda n'abanga ye kabaka afuga mu ye. Era obwakabaka bwa Kristo obw'ekitiibwa ne bwe bulijja, omuntu oyo tali bufunamu busika. Lumu Yesu yagamba abantu nti teri aweereza bakabaka babiri, kubanga ayinza okwagala omu n'akyawa omulala. Njagala mbabuulire kino mukirowoozeeko. Enteekateeka ya Katonda kwe kubeera awamu n'abantu be. Abalibeera ne Katonda mu ggulu be babeera ne Katonda ne batambula naye mu mitima gyabwe leero. Oba tobeera ne Katonda leero, oba totambula ne Katonda mu nteekateeka zo zonna, oba omutima gwo tegubeera ne Yesu, toyinza kubeera ne Katonda mu ggulu. Kambasomera ebigambo mu kitabo kino ekirungi, The Desire of Ages, ku ssuula ey'16 egamba nti in his temple. Ebigambo bino ngenda kubisoma ku peegi 161
wagenda kutubikulira enteekateeka entuufu mu ngeri etegeerekeka ekigendererwa kya Katonda ku ffe abantu be okuteekawo ekifo ekitukuvu kyali kigendererwa ki era yali ayagala ki? Wagamba nti mu kutukuza yeekaalu, ekiseera kino Yesu yasanga abantu nga batundira mu yeekaalu, n'addira enkoba n'abagoba n'addamu okugitukuza. Yensonga lwaki n'essuula eno eyitibwa nti in his temple. Wagamba nti mu kutukuza yeekaalu Yesu yali alangirira omulimu gwe nga Masiya era yali atongoza omulimu gwe. Tuli mu kulaba ekigendererwa ky'okubeerawo kw'ekifo ekitukuvu. Twalabye ekifo ekitukuvu nga bwe kyali, kati tugenda kulaba ekigendererwa kya Katonda okuteekawo eweema entukuvu. Ensonga lwaki ku Bikulu 21 Katonda agambye nti ekibi nga kiweddewo era n'ebyabaawo nga biweddewo, eweema ya Katonda ajja kujja abeere wamu n'abantu be. Mu nteekateeka ya Katonda okuva edda n'edda, Adamu ne Kaawa bwe kigambibwa nti baggyibwako ekifaananyi kya Katonda, si lwakuba baakyuka mu ngeri ndala, naye ekifaananyi kya Katonda kye baggyibwako kye kiruwa? Ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi essuula esooka olunyiri 14 n'olwe15 wagamba nti mwe tubeerera n'okununulibwa kwe kusonyibwa kw'ebibi byaffe. Oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika. Yesu Kristo kye kifaananyi kya Katonda. Adamu ne Kaawa baayonoona, baabulwa Kristo eyali mu bulamu bwabwe, oyo yalabisibwanga mu mpisa zaabwe, era amulina yekka y'abeera n'empisa za Katonda. Yensonga lwaki mu nteekateeka ya Katonda Kristo alina okweddiza emitima gyaffe, era Kristo bwe yeddiza emitima, omuntu talwana ntalo ez'okwefuula omulungi, omuntu talwana ntalo za kwogera bulungi, talwana ntalo za kwambala bulungi, oba ali ebisaaniro oba mbwasabe nga Katonda bw'ayagala. Kristo bw'aba mu muntu, omuntu oyo alaga empisa ng'eza Katonda, era nga omuntu bw'ateekateeka okukola ekintu, Kristo yaba omuluŋŋamya we. Buba buzaaliranwa bwa mubi okukola ekibi, teyeekaka. Yensonga lwaki ne Katonda bw'abeera mu ffe tetwekaka kuba abantu balungi. Muwulirize ebigambo bino mbimalirize. Eyo yeekaalu eyazimbibwa okuba ekifo Katonda mw'abeera kyali kyakuyiga eri Abayisirayiri era n'abantu bonna abali ku nsi. Okuva edda n'edda yali nteekateeka ya Katonda nti buli kitonde okuva ku kerubi ajjudde okwakayakana okutuuka ku muntu, buli kitonde kinaabanga yeekaalu omutonzi mw'abeera. Kama yeebazibwe. Katusome ekyawandiikibwa Pawulo kye yawandiika mu Befeso essuula 2:19, bitegeerekeke bulungi, bireme kuba bigambo bya muntu, wabula tubirabe mu Befeso essuula 2:19 nja kutuuka ku 22. Wagamba nti kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga nabayise, naye muli ba kika kimu n'abatukuvu era ba mu nnyumba ya Katonda, kubanga mwazimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi, Kristo yennyini bw'aliba ejjinja eddene ery'oku nsonda. Mwoyo muli nnyumba yonna bwegattibwa obulungi, ekula okubeeranga yeekaalu entukuvu mu Mukama waffe. Kama yeebazibwe. Mwoyo nammwe mugattibwa okubeeranga yeekaalu entukuvu. Bye bigambo bye tusomye. Batugambye nti okuva edda n'edda kyali kigendererwa kya Katonda ebitonde byonna okuva ku kerubi ajjudde okwakayakana, era n'omuntu buli kitonde kinaabanga yeekaalu omutonzi mw'abeera. Naye olw'ekibi omuntu teyeeyongera kuba yeekaalu ya Katonda. Mu mutima gwe mwajjulamu ekizikiza n'okwonooneka olw'ekibi. Ekitiibwa kya Katonda nga tekikyalabikira mu ye, naye omwana wa Katonda bwe yafuuka omuntu, enteekateeka ya Katonda yatuukibwako. Kama yeebazibwe. Katonda atuula mu bantu nate okuyita mu kisa ekirokola, omutima gw'omuntu gufuuka yeekaalu ya Katonda, erinnya lya Katonda liwe ekitiibwa. Yensonga lwaki twatandika ebyokuyiga bino ebigamba nti omwonoonyi afuuka atya omutuukirivu, nga tweyambisa ekifaananyi ky'ekifo ekitukuvu, era batugambye nti naye omwana wa Katonda bwe yafuuka omuntu, enteekateeka ya Katonda yatuukibwako. Katonda atuula mu bantu nate okuyita mu kisa ekirokola. Katonda yeebazibwe. Omutima gw'omuntu gufuuka yeekaalu ya Katonda.
mukimanyi nti tuli mu kuyiga ekifaananyi ky'ekifo ekitukuvu naye batugambye nti okuyita mu kisa ekirokola. Ngenda basomera ekyawandiikibwa mbalage enjiri yonna nga bwerina ensulo mu kifo ekitukuvu. Abebulaniya essuula 4 katulabe lwaki tulina okuyiga ebyekifo ekitukuvu nga si kuyiga buyizi naye n'okumanya ekigenderwa kya Katonda okubeerawo kwakyo. Wulira mu Bebulaniya essuula 4 okutandikira ku lunyiriri olw'14 bwe wagamba nti kale bwe tulina kabona asinga obukulu omunene yayita mu ggulu Yesu omwana wa Katonda tunywezenga okwatula kwaffe kubanga tetulina kabona asinga obukulu atayinza kulumirwa wamu naffe mu bunafu bwaffe naye yakemebwa mu byonna bumu ngaffe so teyakola kibi. Mufeenyo ku lunyiriri 16 kale tusembererenga n'obuvumu eri entebe y'ekisa. Tusembererenga entebe y'ekisa. Mujjukire nti entebe y'ekisa eno twagirabye mu kifo ekitukuvu awatukuvu ennyo era entebe eno eri ku kisaanikira ky'essanduuku ey'endagaano. Batugambye nti mu ssanduuku mwalimu amateeka ga Katonda omwonoonyi ge yamenya n'asalirwa omusango gw'okufa olw'okumenya amateeka ga Katonda. Naye wadde amateeka gali mu ssanduuku ey'endagaano waggulu w'amateeka ku kisaanikira ky'essanduuku weewaali entebe ey'ekisa, entebe ey'okusaasira. Mukama yeebazibwe. Yensonga lwaki ekigambo kya Katonda kitugambye nti kale tusembererenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa kubanga ku ntebe eyo eyatununula kwatudde oli eyakomererwa ku lwaffe atudde ku eyo. Bwe twatula ebibi byaffe ne tubikyawa tusonyiyibwa. Kale katusemberere n'obuvumu eri entebe ey'ekisa tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa ekyokubeerwa bwe tukwetaaga. Newulira amateeka n'ekisa we bikwataganira oba tokkiriza amateeka ga Katonda nti ga kitiibwa n'ekisa tekiri kugasa kubanga ekisa kya Katonda kiriwo ku lw'aboonoonyi. Okwonoona kyeki kwe kumenya amateeka ga Katonda ne Bayibuli bw'egamba. Oba amateeka ga Katonda gayigiriziddwa n'osanga nga waliwo lye wamenya tonakuwala oba okubulwa essuubi naye semberera n'obuvumu entebe y'ekisa tulyoke tuweebwe okusaasirwa. Batugambye nti Katonda atuula mu bantu nate okuyita mu kisa ekirokola era omutima gw'omuntu ne gufuuka yeekaalu ya Katonda. Katonda yali yateekateeka yeekaalu Yerusaalemu okuba obujulirwa obw'enteekateeka ennene gy'alina ku buli muntu naye Abayudaaya tebaamanya muwendo gw'ennyumba eno eyali okwenyumiriza kwabwe. Tebeewaayo okuba yeekaalu entukuvu Omwoyo Omutukuvu mw'abeera. Mu luggya lwa yeekaalu ya Yerusaalemi wajjulawo oluyoogaano lw'obusuubuzi obutasaanira nga kiraga ekifaananyi kya yeekaalu y'omutima nga bw'eri eyayonoonebwa okwegomba amasanyu g'ensi n'ebirowoozo ebibi. Mu kutukuza yeekaalu ng'agoba abagitundiramu n'abagiguliramu yalaga omulimu gwe ogw'okulongoosa omutima ng'agujja mu bibi bw'ekibi obuva mu kwegomba ensi okweyagala n'empisa embi ezoonoona omuntu. Katonda we bw'ekitiibwa. Neebaza nnyo Katonda nti okuyita mu kifo ekitukuvu Katonda addamu okutuwa essuubi ti enteekateeka y'obulokozi ejja kutuuka ku kigendererwa kyayo okuyita ku ekyo Kristo kyakola mu muntu era omuntu n'afuuka ekitonde ekijja. Kitugwana okubeera n'essuubi mu Kristo wadde nga tuli bannafu wadde twayonoona mu maaso ga Katonda naye Mukama atukoowoola mu kifo ekitukuvu okusemberera n'obuvumu entebe y'ekisa tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune okubeerwa olw'ekisa. Kitegeeza nti omwonoonyi bw'abanga yeenenyeza aweebwa amaanyi g'ekisa kya Katonda aganaamuyambanga ng'agudde mu kukemebwa n'okugezesebwa okumusuula mu kutteteeka nate Katonda amuyambe okuva mu bikeme ebyo. Yensonga lwaki twetaaga essuubi lino. Tulina okwesiga Katonda n'okumwesigamangako mu bujjuvu era nga tuli bamalirivu. Bino bye tuyize byandibadde bituwa essuubi. Bisaana okutuwa obwesige mu Katonda oba ngambe 100 ku 100 kubanga okuyita mu kifo ekitukuvu Katonda yakola enteekateeka okuyamba omuntu n'okumutuusa ku kigera eky'abasajja n'abakazi abatuukiridde mu Kristo. Njagala okusoma ekyawandiikibwa ekisembayo mu Bebulaniya essuula 7 olunyiriri olwa 23 Pawulo ng'awandiika eri ekkanisa Abebulaniya essuula 7 olunyiriri olwa 23 okutuusa ku lwa 27.
njagala okumaliriza n'ennyiriri zino kubanga ekyakolebwanga mu kifo ekitukuvu kyonna twakirabye mu Bebulaniya 8 kutandikira ku nnyo olusooka awagamba nti kale mu bigambo bye twogedde kino kye kikolo tulina kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo eyatuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ey'obukulu obw'omu ggulu omuweereza w'ebintu era ow'eweema ey'amazima Mukama gye yasimba so si bantu. Ono ye kabona waffe asinga obukulu era essuubi lyaffe lirina okuba mu ye ne twesigama ku oyo. Y'ensonga lwaki ngenda kusoma Abebulaniya 7 wagamba nti nabo bangi bafuulibwa bakabona kubanga okufa kwabalobera okubeereranga naye oyo kubanga abeerera okutuusa emirembe gyonna alina obwakabona obutavaawo era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe kubanga abeera mulamu ennaku zonna. Enjigiriza ez'obulimba abantu ze bagunja nti abantu bwe bafa bafuulibwa abatuukirivu tuyinza obbasabira oba enjigiriza ey'obulimba egamba nti kuva olubereberye ebintu byakyuka omuntu alina okubanga afuulibwa omutuukirivu okuyita mu kumusabira nga yafa obwo bulimba. Era Kristo yekka yalina otusabira. Y'ensonga lwaki tusomye nti era kyava ayinza okulokolera ddala abajja eri Katonda ku bubwe kubanga abeera mulamu ennaku zonna okubawolerezanga Katonda waffe yeebazibwe kubanga kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo yatusaanira ataliiko bbala eyayawulibwa eri abo abalina ebibi era eyagulumizibwa okukira eggulu atawalirizibwanga bakabona abasinga obukulu bali okuwangayo saddaaka buli lunaku okusooka olw'ebibi bye yennyini oluvannyuma lw'ebyo eby'abantu kubanga okwo yakoleranga ddala omulundi gumu bwe yeewaayo yennyini. Batulaze akabi ak'okuteeka essuubi lyaffe ku bantu ne bwe babanga bakulembeze ba kkanisa oba ku ddala lyonna. Omuntu omu yekka atalina bukuusa atalina bbala ye Yesu Kristo obutuukirivu bwaffe bwe tulina okwesigamako. Oli eyakomerwa ku musalaba olw'ebibi byange naawe oyo yekka gwe tulina okuteekamu obwesige gwe tulina okwesigamangako yekka. Kyekiddukiro kyaffe tusaana okusemberera Katonda okuyita mu ye yekka ne mu ssaddaaka ye ne mu mulimu gwe ogw'obuweereza mu watukuvu w'awatukuvu ne tusuubira nti tusonyiyiddwa ebibi byaffe okuyita mu ssaddaaka ye ey'ekisa era n'ebisuubizo byonna tusuubiza nti tuyinza obbiweebwa. Kowola abantu bonna okwesigamanga ku ssaddaaka ya Kristo ate mbasaba okugobereranga ebyokuyiga eby'ekifo ekitukuvu kubanga okuyita mu kifo ekitukuvu tubikulirwa enteekateeka y'obulokozi n'okubikulwa engeri Katonda gy'ayinza okutuyamba n'atujja mu bunafu nga tujjibwa mu kibi ne tutwalibwa mu butuukirivu nga bwe twalabye mutendera ku mutendera ng'omwana bw'akula era n'akyogereddeko Bayibuli bw'ebanga eyogera ku kukyusa omwonoonyi ekozesa ekigambo okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Mukama atuyamba okugobereranga ebyokuyiga bino nga bwe kyetaagisa nga si kubiwulira ku YouTube oba okubigobera ku TV naye gwe kennyini oyinza okuba n'enteekateeka y'ebiseera n'oyiga Bayibuli n'oyiga ekifo ekitukuvu bw'oti amaaso go gabeere ku Kristo so si muntu. Saba Mukama atuwe okwesiga okuyita mu Kristo nga kwe kusaba kwange. Mukama atuwe omukisa ogwo okuyita mu Kristo. Katusabe. Tukwebaza Mukama Katonda erinnya lyo liweebwe ekitiibwa. Tulina essanyu olw'ekigambo kyo ky'otuyigiriza. Tuwe omukisa okuyita mu Kristo nga bwe watusuubiza. Abaana bo abawulidde ekigambo kyo bawe omukisa era gw'omanya ebizibu n'entalo ze balwana mu bulamu bwabwe obabeere obawe essuubi bwe tusabye okuyita mu linnya lya Yesu. Amiina.